tugenda kuyiga ku busibe bwe bayita obutasonyiwa era kiki ekituleetera obutasonyiwa era kyekiva mu butasonyiwa. Omuntu yenna yalibadde asonyiwa. Lwaki twalisonyiye? Omuntu yenna walyetaaza okusonyiwa kubanga kyabwa Katonda. Gwakola ebyobwa Katonda yegwe mwana wa Katonda. Ate atakola byabwa Katonda ye mwana wa Sitaani. Amanya Karosajjabi pereddwa omukisa leero okuweerezaako gye muli. Banange tugenda kuyiga ku kusonyiwa ng'obusibe namba emu ffe ng'abalokole. Obutasonyiwa kye kimu ku bireeta obusibe mu bulamu bw'omuntu. Kyali kugwanidde gwe okusonyiwa osobole okwanguyirwa. Amiina owooluganda. Tewali kkubo ddala lyonna okuggyako okusonyiwa. Era wandibaawo nga gwe obusibe obukusibye byonna obikoze weegayiridde osabye Katonda obikoze naye nga wagaana okusonyiwa. Mukwano gwange kyandibanga ekyo kyekikutta amagenda go. Kyandibanga gwe mugugu ogukuzitoweredde mu bulamu bwo. Let it go. Kireke kigende. Katonda alabisibwe mu ggwe. Kituufu nnyo omuntu oyo yakulumya. Kituufu nnyo omuntu oyo yakola bubi. Naye ku lwa Kristo kireke kigende. Nsaba kunsomerako. Soma Matthew 6:15 tandikira ku 14. Nga bw'oyagala abantu bakole nawe bw'oba obakola. Luka 6:31 gamba nti nga bw'oyagala bakole nawe bw'oba obakola. Taata tugende mu Matthew 6:14-15. Amiina mukwano gwange. Amen. Kigwanira okusonyiwa teweetika migugu. Soma taata. Matayo essula 6:14. Iya mukwano. Bayibuli egamba nti kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe Kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga nammwe. Amiina. Naye bwe mutaasonyiwenga abantu ebyonoono byabwe ne Kitammwe taasonyiwenga byonoono byammwe. Amiina owooluganda. Oganya okusonyiwa ate gwe naawe oyagala bakolere. Kati kyoyagala bakolere kikolere munno. Kye baakuma okwagala kwe kwagale mu munno. Baagaana okusonyiwa gwe sonyiwa. Bayibuli egamba nti ffe tusiruwalenga maaso ga Katonda. Tufuuke abasiru ku lulwe naye ate oluvannyuma ffe tugenda okuba abagezi. Tekikugwanira kwetikka migugu gya muntu oyo bw'otasonyiwa olumu abatamanyi nakumanya nti yakusobya. Naye gwe ng'ogamba naye nga tamanyi. Yali emmere ya adigida gwofa buli bw'omusanga n'owulira ng'ekiri kikujjudde. Obutasonyiwa buvaamu obukyayi. Obutasonyiwa buvaamu ekiruyi. Obutasonyiwa buvaamu ettima. Obutasonyiwa gy'okoma okubeera ng'oli stiff ogaanye okusonyiwa buvaamu kutemula. End of the day ogenda opayiringa ebintu ogenda obigatta kumba oyongera kuvunda ekivaamu ngotta. Ochagamba nze wasituukawo. Bayibuli egamba nti akyawa muganda we nga ye musi. Gwe bw'oba olinda kumala kutemula muntu omulabe ng'ensinga egudde wali wattadde owooluganda olinga nze. Twatemula dda. Naye kiyinza otuyamba kiki mu bulamu bwaffe okwesumulako omuguwa guno. Ye kituufu yakuyisa bubi. Kituufu walumizibwa mu mutima gwo owulira nga mube walisonyiye taliimu. Mukwano ku lwa Kristo musaasire. Musonyiwe omunjagalire. Gw'okuma omuliro ku mutwe gwe kubanga gw'ojja kuba toliiko kyakumenyezebwa. Ekikyo ojja kuba okikoze. Amiina. Tuyiga okusonyiwa tusobole okutambula ne Kristo. Yokaana 9:3 egamba nti Katonda tawulira balina bibi. Twandibanga tusabye emirundi gyonna. Wandibanga weegayiridde Kristo gamba naye kiki ekisibye obulamu bwange. Naye Katonda akugambye tawulira balina bibi. Akutunuulira nga gwamwegayirira ate ojjudde ebibi naye nga weetwala mu batuukirivu. Mu butuufu ffenna twetaaga okusonyiwa. Twetaaga olwaleero tuweeyo emmeme yaffe eri Katonda tumugambe taata tusonyiwa. Gwe kyogera omugabe Mukama nsonyiwa olwaleero kubanga obuyinza obusonyiwa tobulina. N'ekisa ekisonyiwa omuntu oyo yakola obubi tokirina. Naye Katonda w'alina omwoyo omutukuvu okuyamba osobola okusonyiwa omuntu oyo. Amiina. Waliwo omukyala mutundu eyo omwami yajja n'ejjambiya n'atema. Banange n'ayubuluzaamu abaana n'abatta
n'aleka abaana n'emikono teyasigaza gyombi n'abaana be ne bafa bonna tata waabwe nga yabasse. Omukyalo ono yampa ekyokulabirako ekirungi. Omukyalo ono yalwawo okusonyiwa naye bwe yawulira enjiri ey'okusonyiwa yasonyiwa bbaawe nga bamaze omusiba eruzira. Owooluganda gwe omuntu n'akuttira abaana babiri nga n'emikono toyina osobola omusonyiwa nga n'ako akatono ke weekutte ku mutima gwo kwogaanye nga oyo nedda naye ono yasonyiwa bbaawe n'agenda eruzira n'amugamba nkusonyiye n'agenda mu gavumenti abagamba musajja wange mumute namusonyiye ne bamugamba nti ebikyali mu buyinza bwo biri mu gavumenti. Otherwise nga byali bikyali mu buyinza bwe omukyalo oyo yalisonyiwa bbaawe era yalibadde amujja mukomera naye takyalina buyinza. Naye gwe n'ekikunyiizizza kitono nnyo kubanga gundi wamuyamba takuyambye kubanga gundi akwogedde kuba nenakubako n'antemako eggambo. Wani bwe batwogerako mukwano bw'oba mu Kristo kkiriza okugaanibwa. Bw'oba mu Kristo ng'oli mu Kristo kkiriza all the challenges mu bulamu bwo kubanga bw'okkiriza Kristo okuba omulokozi wo oba ogudde olutalo ku star. Buli wokkiriza Kristo manya bumanya nti olutalo lwo ne sitaani olugudde oluli open muli mu kisaawe. Kati buli atali mu Kristo kkiriza nti agenda kutemako ekigambo, kkiriza okunyiizibwa naye tokowa kusonyiwa. Haleluya. Mukama mwesigwa. Bansomerekoko Abefeso, Ephesians Abefeso 4:26. Amina owooluganda. Amina. Kiki ekibulemesezza okusonyiwa? Omutima gwo guzitoye. Owulira ng'abantu abo ebintu bye bakola tebagwana na kusonyiyibwa. Wateekawo n'akalabba akak'obulabba tekakalabba. Ne bankola bwe bati nakola bwati. Mugwana okubuulire ne Kristo yasonyiwa naawe sonyiwa. Sonyiwa weetikkula omugugu, sonyiwa weetikkula obusibo obugaanye mu bulamu bwo tutambule. Amina. Abefeso 4:26. Abefeso essula ey'okuna olunyiriri 2:6 bagamba nti musunguwalenga so temwonoonanga. Musunguwalenga so temwonoonanga. Okimanyi okusunguwala kivaamu kiruyi, kivaamu kwonoona, kivaamu okutemula, kivaamu okujja. Omala okunyiigira omuntu n'otandika ekibi kimu ne kireeta ebirala nga 22 nga 25. Soma. So temuwanga musunguwalenga so temwonoonanga. Enjuba erina okugwa ku busungu bwaffe. So temuwanga bbanga Setaani eyabbanga aleme okubba nate. Weekomerawo. Enjuba ereme okugwa ku busungu bwagambye kusunguwala it is okay. Omuntu yenna anyinga naye tokisussa kutuuka tekugulira nzigi za mulabe Setaani kuwongera ku ebyo. Olina ebizibu ate okudde enzigi ogaanye okusonyiwa. Kati buli wogaana okusonyiwa Bayibuli yagambye mu lunyiriri olusooka nti naye tali kusonyiwa. Kakati munnange ogenda kusaba ani okubeerwa kulira waali pozi ng'otugamba nti munnaye g'olina kiyirizi kyo ky'okkiririzamu naye bw'oba okkiririza mu Kristo olwaleero muganda wange kkiriza osonyiwe. Amiina. Tugenda kuddukakoko mu Abefeso 4. Abefeso 4. Naye tutandikire wano. Someone banange njagala omuntu ansomerako ku Bible ku speed. Tugende mu Matthew 18:21. From 21 to 35 to 34. Amina. Mukama mulungi. Olwaleero wandibanga mukwano wali wagaana dde okusonyiwa. Naye olwaleero nkwegayiridde wa Kristo omutima gwo. Muwe obulamu bw'okkiriza. Matthew 18:31. No, 21. 21. Awo Petero n'ajja n'amugamba nti mukama wange muganda wange bw'anyonoonanga n'amusonyiwanga emirundi emeka okutuusa emirundi 7. Yesu n'amugamba nti sikugamba nti okutuusa emirundi 7 naye nti okutuusa emirundi 7 emirundi 7. Okiwulidde emirundi gy'olina okusonyiwa? Gwe tosonyiwangako yadde 10. Kitalo. Soma. Obwakabaka bw'omu ggulu kye bwava bufaananyizibwa
n'omuntu eyali kabaka eyayagala okubala omuwendo n'abaddu be bwe yasooka okubala ne bamuleetera omu gwabanja ettalanta 10 naye kubanga teyalina kyakusasula mukama we n'alagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be n'ebintu bye byonna byali nabyo ebbanja liggwe awo omuddu n'agwa wansi n'amusinza ng'agamba nti mukama wange manja mpola nange ndi kusasula byonna mukama w'omuddu oyo n'amusaasira n'amuta n'amusonyiwa ebbanja sooka osimbewo akati awo. Amiina. Ngera omuntu yenna bwe tofaayo mwenenyereza bwe kole katalaalyo genda fukamira ddala ng'omanyi nti omuntu oyo wamukola obubi mwetonde. Ate ayinza n'okuba mwattu nga ye yakunyiigira naye nga mu butuufu byakunyiigira tewabikola. Sell your pride, genda omugambe nti munnange olw'embeera okugitereeza mu maaso go naye weenenye. Tekirina kyekikuggyako owooluganda gw'okukkiriza n'ogonda maaso ga Katonda. Mugambe nti munnange, tomugambe nti munnange wanyiigira bantemako ekigambo saakikola weenenye omwegayo. Naye omuddu oyo n'afuluma n'asanga muddu munne bwe yali abanja eddinaali 10. Ayafulumye bamaze omusonyiwa babadde bamutwala n'amukazi we n'abaana bonna babasibyeko babatwala basasula ebbanja naye yavunnama wansi n'agamba mukama wange nsaasira n'amusaasira n'amusonyiwa. Soma. N'amukwata munne gwasanze n'amugwa mu bulago gwe bava osonyiwa ng'agamba nti nsasule ebbanja lyange. awo muddu munne n'agwa wansi n'amwegayirira ng'agamba nti manja mpola ndikusasula. N'atakkiriza. Teyakkiriza mwattu bantu tuli babi kona kumuno omugambe munange tuli babi bakusonyiye bakusaasidde ebbanja naye gwe owulira ng'okusonyiwa munno muddu munno ezizo zaagala naye gwe babadde batwala abaana bo mukazi wo mwenna babadde babazingako mugende musasule ki. Soma. Olunyiri olwasatu n'atakkiriza naye n'agenda n'amuteeka mu kkomera amale okusasula ebbanja. Awo baddu banne bwe baalaba bwe bibadde ne banakuwala nnyo ne bagenda ne babuulira mukama waabwe ebigambo byonna ebibaddewo. Awo mukama we n'amuyita n'amugamba nti gwe omuddu omubi nakusonyiwa ebbanja liri lyonna kubanga wanneegayirira naawe tekikugwanidde kusaasira muddu munno. Yakusonyiwa ebintu byonna mukama ayogera nti yakusonyiwa byonna gwe tekikugwanidde olwaleero okusonyiwa. Nganze bwe nakusaasira tekikugwanidde. Genda maaso tulabe mukama we kye yamukola. Mukama we n'asunguwala n'amuwa mu bambowa amale okusasula ebbanja lyonna. Amiina. Naawe nno leero ekitala kyakukulya. Ebigambo bino obiwulidde muganda wange weeyoleeyola osaasire weeyoleeyola osonyiwe zaalibanga zenjegere zisibye ebintu byonna olina kiwegayirira Katonda naye anoonya wakwateko omukisa gwe talabawo. Katonda akugambye tawulira balina bibi obutasonyiwa kibi muganda wange. Wejjeeko emigugu gyonna ffenna tukkirize Kristo tusaasire era tusonyiwe naffe asobole otusaasira. Amiina. Dani simba wakati awo buddukeeko mu Befeso 4:31 awo wennyini ddukako mu 3:1 Abefeso 4:31 awo tugenda kuddawo oluvannyuma 4:31 na-32 Abefeso Ephesians 4:31 okukawa konna n'obusungu n'obukambwe n'okuyaayana n'okuvuma bibavengako wamu n'ettima lyonna. Ebyo byonna bivaawo obukaawu obusungu bigenda byegatta ekibi kimu nekireeta ekirala liyo ttima wuuyo butemu wuuyo kumutta oyo siri musonyiwa ne walikola atya bannange mulokole ebiro byebino weeyoleyole. Soma Dani omalirizawo. Olwa 23 22
olwabirimu ebbiri era mubeerenga n'obulungi mwekana mweka mubeerenga n'obulungi mwekana mweka abakwatibwa ekisa nga musonyiwagananga era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Amina. Tusonyiwaganenga. Muganda wakoze bubi kituufu mu kifo ky'omwogerako mwegayiririre. Mulokole munno bye yeeyisa bibi kituufu naye bw'ogenda maaso ga Katonda ne weegayirira ate mukwano Mukama akola bulungi. Mulabe waganye ogenze maaso g'omwetondedde owulira akyakulinako ekiruyi. Mumenye amavivi bwa Kabaka, amavivi maanyi. Ekigambo kya Katonda yima mu kigambo kya Katonda weegayirire omuntu oyo agenda kukyuka. Amina. Olwaleero tuweeyo emitima gyaffe eri Katonda. Katonda wali otuyamba. Ffe twalibanga omuntu oyo yakola ekibi kiyitiridde okuloga yakusiraanya byonna yabikola. Naye waliwo taata asobola okusumulula enjegere ezo zonna. Kasita owaayo omutima gwo n'emmeeme eyo n'omugamba taata nzize. Kubanga siyinza n'amaanyi sirina taata. Naye ggwe ayinza byonna osobola okunnyamba. Nkubuulira mazima Katonda wali yatuuse dda ali ready okuyamba, ali ready okusumulula. Bible egamba nti ky'oyagala okukolera naawe kikolere munno. Nkwegayiridde nga bw'oyagala Katonda akola obulungi ne banno bakola obulungi. Tuddeyo Dani wali wetubadde mu Matthew 18 awali omuddu olunyiriri lwa 35. That is Matthew 18:21 wetubadde tusoma olunyiriri lwa 35. Olunyiriri lwa 35. Iye. Bw'atyo Kitange ali mu ggulu bw'alibakola bwe mutaasonyiwa mu mitima gyammwe buli muntu muganda we. Amina. Amina mukwano. Ng'omuddu oyo bwe baamala ne bamuzaayo mu kkomera ne bamusiba. Nammwe bwe mutaasonyiwenga bw'atyo taata bw'agenda otukola muganda wange awo tetutuukawo. Kireke kigende. Ogwo ogugugu gwe weetikidde ebbanga Bayibuli egamba nti emigugu gyo gireete eri Yesu. Gireete. Yeye kiwummulo. Muwe ebyo ebizitowa mu bulamu bwo. Muwe ebyo ebikuzitoweredde. Yiga okusonyiwa tusobola okutambula. Emigugu gye weetika gya bwereere. Oyo gw'ogaana okusonyiwa weesiba wekka. Oyo gw'ogaana n'omwetippako ne weenyweza. Mukwano nkubuulire Katonda nga bwe yakusaasira nga bw'akyakusaasidde naawe sonyiwa. Buli akusaze mu maaso Bayibuli egamba nti enjuba togirekanga kugwa ku busungu bwo. Okusunguwala kirungi naye kibeeko obudde. Mukwano leka kwesibako miguwa gitagenda kugasa. Amiina. Katusabe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna taata tuno tujja maaso go mukwano gwange. Mukama ku bwaffe tetuyinza taata tukusobezza. Olemeddwa okugulawo enzigi zaffe ku lw'obubi bwaffe taata. Naye olwaleero tuleeta emitima gyaffe Mukama Kabaka wa bakabaka taata. Bayibuli egamba nti yegwe mubumbi taata ffe bbumba. Katonda wange bumba emitima gyaffe taata. Twandibanga abantu abo baatunyiza. Twandibanga abantu abo baatukola obubi Mukama. Ng'emitima gyaffe baagitematema obulere Mukama. Batunyiza Kitange newe kisawe kiva okubasonyiwa tetuyina. Naye yegwe Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Gw'omuyinza w'ebintu byonna taata ssebo. Tuyambe Mukama tusonyiwe. Tuyambe Mukama tusonyiwe Kabaka wa bakabaka. Bayibuli egamba nti ekigambo kyo tekiriddayo kyerere taata. Leka otuwe obuvumu otuwe ekisa ekisonyiwa Mukama. Ku bwaffe tetusobola kusonyiwa abantu abo baatukolera ddala bubi Mukama. Naye yegwe Katonda agaba ekisa ekisonyiwa. Yegwe Katonda akola ebinene n'ebikulu Mukama. Jangu Mukama Katonda omwesigwa taata tuyambe tusonyiwe. Aba baatukola obubi tubasaasire Mukama. Aba batunyiza tubasaasire Mukama. Katonda wange tukwegayiridde tusaasire. Mukama tubadde tetusonyiwa olw'obuvumu bw'emitima gyaffe Mukama. Tuyambe Katonda wange tusaasire Mukama. Taata ogambye towulira abo balina bibi Katonda wange. Tuyambe taata otusaasire otusonyiwe kubanga tubadde tetusonyiwa bannaffe Mukama. Ng'ate ogamba nti akyawa muganda we ye musi. Mukama tusaasire Kabaka wa bakabaka. Tusonyiwe obutemu bwe tutemudde. Tusonyiwe obubi bwe tukoze Mukama. Taata tugudde maaso go Kitange. Jangu Katonda wange ssebo tusaasire. Jangu otuyambe Mukama ogonze emitima gyaffe. Jangu Mukama taata otufuule ebitonde ebijja nate Mukama. Taata ffe tuli bbumba jangu obumba waganye. Jangu otusobozese tusaasire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. N'egyo emitima eginywedde gyakwata Mukama ye Katonda
katonda akyusa emitima egy'amayinja n'ateekamu emitima egy'ennyama ogw'omutima oguganya okusonyiwa mukama tugubetenta olwaleero mukama tuguteeka ku ttaka mukama tugusiguukulula tujjamu ogwogwoyo gw'ettima tujjamu ogwogwoyo gw'obusungu tujjamu egy'emyoyo gy'ekikane kalondoozi maama yakyawa ne taata yakyawa naawe oli mu kukyawa ku lw'okulondoola mukama tubibetenta olwaleero tubimalamu amaanyi mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu taata tusabye